okubuzabuzibwa nga muzeeyi akolera NRM ate the same time no, because you see you can do your job well. Yeah, he was a speaker. Era Sebana ngate council yali tesingamu ba NRM naye ne bamulonda. Tugambe nti nno naawe ebyobufuzi wali inspired by your father? Yeah, of course, partly. But his politics, his Takayana, Tayomba, Mugamba, don't stand again. He did not. Yagamba, you can serve and others, let others serve. He was tabiranga ko confrontation on one approach here. Never. Okubeera nti nno wayingira ebyobufuzi tugambe nti nno watekinga paati ya muzeeyi oba paasi ya muzeeyi ki ekirala nti wayigirako ku muzeeyi ate otagenda kwerabira? Muzeeyi is always happy. Ye yagamba nti you cannot control what others think. You can only control what you think. What others think about you, you have no control. So you have no reason to be angry. Gaga yeta ina anger towards them, never be angry. Don't. Mu political career yo muzeeyi abadde wankizo nnyo. Yeah. Absolutely. One as my voter, he voted for me every single time. I commend him for that. And he will let you be. Even if he had his opinion, he would express it, but he would support you. So he would let you be. Yagamba, they should let you guys do your own mistakes. Okay? Ebyobufuzi bino byonna ne muzeeyi okuba nti nno obaolyawo yabeerako munnabyabufuzi atufuddeko ku maaso bagenda kumisinga muntu kikaaki atala politics. A unifier. For him is a unifier. And a laid back. Whereas he was one of the best debaters as a school, as a student, he was a sportsman, he was very smart as an individual, smartness, but yet he had it, you know, and it was both his strong and weak point, but enteekateeka eri nti tugenda holdinga vigil wano nga bwe tugenda bannaffe as per his will yagamba we should take at least a day. Those who cannot arrive in a day, then we bury the following day. So tujja kumuziika enkya ebulika naye olwaleero tuli bugoloobi okusaalira tujja kumusaalira ekibuli ku muzikiti enkya ku ssaawa 3 inshallah. Tuveewo tugende ebulika mu kyalo bulika gombolola y'ennama wano e Mukono kumpi okibwova ennama wojjolo okyambira Walusubi ne bw'oyita eri mu Kalagi era osobola okutuuka. So okuva mu Kampala it's just about 1 hour's drive with the traffic. Without traffic really bw'oba okedde it's 20-15 minutes. Yeah. Kitalo nnyo ekyala Haji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nsaasira nnyo mwenna nkubagiza mbuga mukwano gwe nnyo Dr. Alhaji Sheikh Kasim Nakibinge, Supreme Mufti wamu ne fraternity y'obusiraamu yonna. He's been a friend to everyone and you know him better than I do. Bamisbahuddin nga bwe tubadde tukolagana ennyumba zino zonna nga bwe muzimanyi Bukoto Nateete bonna bajjabberi bijandisali zonna nga bwe tubadde tutambulira ku nkola yaffe bamuhidiina bonna gye bali bantu be. Alhaji has been social ng'agenda buli wa buli muntu amulinnyira musaayi. So nga ne bw'aba tasobodde yeekaka n'agenda n'atuula mu katebe n'abaawo. Yasaba nnyo ng'aga Katonda saagala kuntwala ku kitanda. Abantu bonna bafuukira ekizibu bafuukire ki? I mean, he got a cardiac arrest and 2 hours later he had passed on. Nsaasira nnyo family